ngenda kubuuza emyaka naye toyagala nkubuuzeko bano bawulire. Olina emyaka okuba muwala wa nazaala oyinza okuba muwala wange oyinza okuba mwannyinaze sabisa okukulaba bijjo mbagambira wamutima omuyanja naye gwoyita mayanja eryataata njagala ekiti eryomutima namayanja eryo tulisoosowaze nalyo liveeyo omanyi bayinza okujja ne bampente ate eryamayanja ne livaawo naye eryamayanja eryo terisobola kuvaawo terisobola akuba neririri ale tirijja gange otulewa kulwano ekitiibwa kiyimba omumanyi naye minisita wa kabaka avunanyizibwa ku nsonga za kabinet n'olukiiko n'emirimu mu ofiisi eno ate ono olw'ekitiibwa kitooke minisita w'amawulire bakwagadde olaba bavudde nayo bakwanirize wanyoko batata byonna kati byonna kati nsanyuse nnyo bannange abamawulire efaananyi maze obikuba nemwanyina zoono namayanja mayanja owomutima omuyanja owallo elo twasibasanyirwako ono timumulaba era mbagamba nti ddamula tukyali kale ebifaananyi ebirala tugenda tukubira wali muleke ennyonyi emu n'omugenyi wange Ele morreu daqui. E meu dinheiro de antes foi agora. recording yange shit Wanyo ikwangalia fiku kwetu dulisi zona twesimenyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyapata naffe tukikuumenga Sabasajja Kabaka asaanira fuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyapa naffe
tochekumenga Uganda abiriwo olwaleero omanyi bulungi Shami Namayanja Zubeda nabitole nga okusinga ennyo nabitole mu nsi y'akatemba okusinga mulabira mu kyoluti captions ne beyond order ya John Segawa ebisingawo yakujogera naye mukama wange njagala kukurupe olinawo minisita wa Ssaabasajja mu kyakatikiro naye olwaleero atikiridde minisita olwaleero minisita wa Ssaabasajja mu ofiisi y'akatikiro wekitiwanwa Kiyimba ate ne minisita Israel Kazibwe minisita wa mawulire era n'okukunga abantu olwaleero yakiikiridde minisita w'emizannyo n'abavubuka kamuwa Zubeda yeyasaba kujja kuwulira lwaki ayagala okujja kukulabako era n'okutukiriza ennyonyi egamba nti akiika embuga amanya ensonga ajja kutwalirira banne era tuwulire lwaki azze wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Shamim Mayanja ettuufu ly'enkozesa ly'ekika Shamim Namayanja abasinga mu Peter Zubeda yerikola ssente n'omukyala ery'omutima omuyanja era abamanyi ku programu z'enkola beera abanyugiza nnyo nti ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda era gamba akyali mukusiza maanyi ndi munnakatemba naye professionally ndi munnamawulire era omulimu gwange ogw'amawulire nkukolera ddala bulungi nnyo era bwekityo ow'ekitiibwa nsaba okugamba nti twaggulawo ekibiina ekisobola okulongoosa ku mawulire gaffe tusobole okuba nga tulipootinga ebituufu ebyo n'okuba nga tuyiga empisa mu ngeri gye tugakolamu bakiyita wanayinki Journalist Association era ekibiina ekyo kigezaako okulaba nti abamawulire abagasomye boogera ebituufu ate ne babeera nga bassa ekitiibwa mu ngeri gye bagalipootingamu era nga nzijje ne secretary wa association eyo ndi munnakatemba era nzanyidde ebbanga ddene nga ndabira ddala ow'omukulu omugenzi Anko Kato Lubwama bwetyo nenzira ewa Uncle John Segawa era nakati gyenkyala ntambulire bannange bano omukyala ono bamuyita Rahma Nabukeeru ye chairperson waffe ku nteekateeka yaffe gye twatandise ey'okulaba nti tugunjula omwana omuwala mu nnyambala. Omukyala oyo bamuyita Hanifa Nakatwa ye sekretary waffe. Omukyala addako bamuyita Farida Nabaleka era yakola ku marketing ey'okulaba nti initiative yaffe egendera ddala mu maaso. Natukoowolera abakyala bonna bajje tweyambe tulabe nti eggwanga litegeera mu mwana omuwala okwambala. Ekitiibwa nze Shamim Namayanja ow'omutima omuyanja nasalawo ebintu byange ebyakatemba bitambulize mu kugunjula omukyala n'okulaba nti tusapotinga abakyala mu ngeri ez'okubeera nga tutopinga domestic violence n'okulaba nti omwana ow'obuwala ayiga nti alina okukola n'okubeera nti ennyambala yekyukira ddala. Osooka okulaba nti tuweesa eggwanga lyaffe kussa n'Obuganda ekitiibwa. Era twasalawo nti ffe katemba waffe tumuzannye nga twambadde bulungi. Olwo ne bwe tuyisa abakyala tulabirako bamanye nti mu theatre tetubeerayo byesittaza. Tuli basomesa ate era twasala okusomesa ggwanga. Era ow'ekitiibwa ndi wano tumusanyufu nnyo okulaba nti ndi wano naawe oba mbeera nkoogeraku era
nti byotikoledde simanyi wabifu naye abitukolera nsaba mukama akuwangazi nze era Shamemo namange ow'omutima omuyanja nkwagala okufa nkwagala okufa era bamanye akuyingira muyingira omulimu gwange ngukola bulungi nnyo ddala nasinga bwenyigiriza okujjako yayagadde okuyigirizibwa so tuli wano okusaba tingabanakitone tusaba tukolagane n'Obuganda tukwasaganire wamu tulabe tusobola okubayambako bwe kiba kigaanye kuba tutuuka olumu gye tutasobodde kutuuka tutuuse eddoboozi lya Buganda naawe ng'okutuukoowa naffe tukkiriza tutuyambeko nti wotasobodde kutuuka abaana baffe bagambye nti Oweekitiibwa yasazeewo nti bannange twambale bulungi bannange okuweesa omulembe guno abavubuka ab'obulembe omuti tubeere n'empisa internet tugikozese neno tugikozesa bulungi so bwe mulamu bwe tuliko eyo mu gurupu zaffe ne bannabakyala boolaba wano ne bannange abo bonna boolaba ku kamera abasinga nkola nabo era bambeera wano ne bagamba ebibiri tebijja fuluma bwe biti olwo omutwe tegujja kukola ne tusigala nga tukuuma ekitiibwa kya Buganda ng'abaana ba Buganda neyanziza nnyo Praise Omutima Nanja Kamonyi Minister akikiridde Minister w'Obukakazi n'Okwogera kikiridde Minisita atwalamu ensonga eno y'abavubuka n'ebitone. Emabegakaawo minisitule eno yayitibwanga ey'abavubuka n'okwewummuza. Ssaabasajja Kabaka n'asiima Katikkiro n'atwanjulira ati kati yabitole eriko ekkowe ery'ebitone era kigwira ddala mu nsonga gye tuliko olunaku lwaleero. Njagadde okubategeeza nti teri kintu kisanyula nga kubeerako kaseera n'osekako ngwina kyolabye. Buli lw'oseka kunoonyereza kulaga nti weeyongerako emyaka obaako endwadde z'ogoba. Ono minisitule yammwe nkulu nnyo ekyenkanidde awo era bimukola birungi nnyo. Nali ndaba nnyo omukulu oyo Katolubwama naye alina engeri gy'atusanyula nnyo era ng'obuntu bwesera butabulaba. Olunaku lumu baamuwa embuzi ng'agenze okukola ng'omukinjaaji naye n'agenda n'agamba mukama we nti embuzi eno yabadde n'amagulu 3 nsonyiwa era yakubibwa ebikonde ebiwerako olwokuba okugulu okumu alina bwe yali amutadde naye bwe bityo bitambula. Abantu bangi nnyo abafunye mu kisaawe ekyo eky'ebitone. Tulabe bannaffe nga Jennifer Musi yali mukyala w'amaanyi nnyo naye ng'alinayo ekintu kyakola ekyokukola ku keeke. Yatandika nkola ne ku keeke obutono naye yagenda okumalako ng'akolera ddala keeke za miliyoni 7-10. Ebintu ebyo abantu basobodde okubifunamu ebintu bingi nnyo ne bagaggawala. Sijja kulwawo kansabe mukama wange abeeko ebigambo byatugamba eri bannabitone abalindiridde okuwuliriza. Babanjulidde Oweekitiibwa Noah Kiyimba ye minisita wa kabineti. Kabineti y'olukiiko olufuzi olw'okuntikko mu Bwakabaka ye minisita avunaanyizibwako ate n'olukiiko lwa Buganda olukata Buganda ate alina n'emirimu egy'enkizo gy'akola mu ofisi ya Katikkiro. Omukulu w'ekakati ate olona minisita w'okwewummuza si kwewummuza ebitone kubanga mu emirimu gyemukola gibwa mu minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone naye minisita talingo n'akiikirwa omukulu Omuisiraeli Kitooke. Ensonga z'ebyokukola anamuwuwe kireka abeebweru balye kansoosowaze oba mwannyinaze oba muwala wange Shamimu Namayanja muwala w'amayanja ow'omutima naye nabano bombi bammange nga bwe muwulidde bangabi ate oli mukamwana oba wamutiko kale ensanyusa nnyo okubalaba era kirungi nnyo nammwe nga bannabitone nemuyitako wano ku mbuga kubanga Bulange y'embuga yaffe abantu ba Buganda abantu bakabaka okukuŋŋaanira teryasigala bweru omuno nomubeera nemubeera n'ebintu bingi ebyo gye mubeera ne mulwawo okuyitako wano. Kale bwe nasinkana Shamimu Zubeida ku Climax Lounge eri awo Makindi twatugeza kugigulawo kirabika balina emirimu gye bakolera bannannyini kifo oba okukitundu oba okukola kutya ne musanga oli munne
bagamba baagala kundaba nuddewo okubala ebimudiba bingi naye nali seerabidde kale nsanyuse nnyo nnyo okubala enkya yaleero Ssaabasajja yatuteerako minisitule ey'ebitone kubanga ebitone si byakusesa bantu gabamu balowooza ebitone bigendera ddala ku nsonga y'obuyiiya era abamu batera okukyerabira nti omuntu yenna eyeezimba ate okuba omuyiiya okutuula awo n'oyiiya ebigambo ebijaawo ebiyinza otusisako ekitiibwa bagambye okozesa obwongo bungi naye ate ng'ogyeko okugamba nti okozesa obwongo bungi abantu abayimiridde ku bitone tebabalimu obungi era bw'oba oyagala okukitegeera wejjukanye betwaliko mu tulina mawuggwe nga tuli ku muggalo abantu abalina ebifo Katemba gy'alabirwa baati bayingiza ssente abantu abakola emirimu nga bano benda babankwata wano baati bafuna ssente abantu ab'ebyuma bananyini byuma bemukozesa baati bafuna ssente gavumenti yajja kunganya busolo ate muyitirivu n'olwekyo ebitone si kyekintu ekiryawe ekyokubalaatiramu era mu nsi ezikuze ebimu ku kkubo gavumenti mwe zifuna ssente empitirivu bitone Katemba kuyimba mazina kuzannya firimu ne bwogenda mu South Africa wokka atufunye Ssemazinga wa Africa ne bwogenda Nigeria ssente gavumenti zeekunganya mu bitundu tezoogerwa ate bwogenda mu nsi enkulu ddala nga Amerika kyetinda oba Bungereza awono Kabaka bw'ateekawo minisitule y'ebitone ayagala abantu bavumbule ebitone Katonda byabawa babikola bivumbula babikozese babikuze babitwale ng'omulimo era ekisinza okutta bannabitone mu nsi ento bangi bannabitone sigamba mu mabazi okutunda naye bannabitone balowooza nabo baliawo kusanyusa abantu omuyimbi tugambe bwajja ku stage awo ekyo kye tulaba kyekitono bwaba ow'okuganja mu bantu ate kukwanya obudde n'abeera ku studio n'agogola omumiro abakuba ebima ne babikuba nebabiddamu tukaku ekyo bwe kyolaba baasina nabo amazina ne babikola bano bye tulaba Zubeida ne banne bye tulaba bye bakola ebitusesa babitwalirako obudde bungi kakati oli bwaba munnabitone n'atakimanya naye nabuza byakusanyusamu bantu njakuja ku stage abantu bakuba enduulu takiwa budde tabutwala nga mulimu Kabaka kyeyava ateekawo minisitule y'ebitone era mbeebaza okuba nti mmwe mukozeseza ebitone byammwe Katonda byeyabawo era twagala mubikuze bitegeerekeke bulungi fena tugabirwamu tibigalinaoeka fena tugabirwamu minisita agambye nti okutonyereza kulaga nti buli lwoseka oyogera ku bulamu bwo nze bwemba n'ebinyikiriza nzirayo nendaba ebintu bya Zubeida naye nseka nenendabira okwerabira ati ensi ebigwendize kale n'olwekyo mulina omugaso gw'amaanyi nnyo eri eggwanga era njagala nnyo okubeebaza okufaayo ku nkola y'omulimu waliwo endowooza eyajja oba yajja lwa mutimbagano nti bw'obeera omusajja olina okulaga ekifuba oba obuto luliko enjola six pack enjola n'oziraga endowooza eyo yajja bw'obeera omuwala olina okutulaga ebisambi oba enkundi oba amabeere oba onokola biki byonna endowooza eyo yajja naye ababikola kyebeerabira nti era ekikulaba kiva mangu bw'oyinza okukola
ebyo abantu ne bakubira enduulu omanyi bano abajja mu kisaawe ne bakuba enduulu naye enduulu etereerera kubanga era abantu babikoowa mangu simanyi nakumanya lwaki abantu bamanyi nti kookoonyo yasinga okusinza kwekiri tewandyagadde okulaba nga tokiraba kikussa amaavu agali naye weeyayise wena oli awo baseka ne bakuba enduulu leero ekya kibanga babikoowa naye nekirala twagala naddala abafuuka babeere bantu bano waliwo embeera ng'oteeka okubaako ennyambala gy'ogoberera kati nomuli basiraamu balolwa juma ogenda muzikiti oteeka okwesabika eddiini gyebagamba oteeka okubaako emibiri gy'oyambaddemu obona ogenda otulaga emibiri gy'oba togenda mu muzikiti ekyamwankaaga bagenda kwanjula abafubuka mbalaba nga bambadde ejjiini ate mu mabalo noyambala mukamanzi mukwandula yambala kanzu yaffe eŋŋanda yambala egomesi yaffe eŋŋanda kubanga omukono gwe gugamba era kikulu nnyo abavubuka n'okumanya ennyambala esaanidde ekyamazima bw'onoba nga oli mulungi naddala omuwala ne bw'onoyambala obulungi mubeerekoze ekitiibwa obulungi bwo tosobola kuseebengerera era babulaba babumanya kati ekiseera bwe kituuka Haruna mukulu yagamba ati teeka kwesaaniika ng'oli waka oliyimba mukimanyi Haruna mukulu yagamba mukyala we bateeka kwesaaniika otuusa awaka ndowooza ne basiraamu obeera n'omwami wo kakaaya mu kasubi bino babita abaaya ng'osula eri ng'osulamu byamumpera awo tojja baako weesitaza ate n'obufungu obwo ojja kuba obuwaniridde awo no enteekateeka eno gye tulina ey'okuguntula abavubuka naddala okwambala obulungi neeyisa ku mitimbagano emitimbagano giriko ebyokufuna biyitirivu n'ebyobuyivu naye waliwo abalowooza nti ajja kutuula awo atubuulire byebayiseemu ne bweyabadde naye oli natakako n'obweni bwe netumulaba mu babiribirivu tosobola kusiga bijanjalo n'okungula n'ennyembe ekyo nkikuulira abavubuka ne ku social media mitimbagano kyosirako kyokungu leka kugendera ku bino ebyabakugoberedde emirembe engalo misati teyayimbi mubirize bulungi oluyimbo gwe bwobanga ku mitimbagano oyagala kwemalamu nsa byonokungula bijja kufaanana embeera mudda n'olwekyo nnyaniza nnyo olw'omutima Shamim beega ne banne lwaba wefuba omuntu nnyo tumwetaaga era muyigiriza abantu tubutulaba ku mitimbagano si bwe bulamu bw'abantu obutuufu omuntu agenda mu woteeri ne bamukuba obufaananyi nakamageti gafaananyi najja n'akuyimba oba nasanga emmotoka ya minisita ng'ono nayakubako ekifaananyi akweka enamba atulowoozese tayagala tumulondole kuba akimanyi ti amateeka gamukwata okozesa emmotoka etali yiye motoka si yiye n'ateekayo kati abavubuka bano abato bano bangumya okulima ne balowooza nti obulamu bwetuubayo obulamu si obulamu okubanga olina kunyiikira olina kutuuyana olina okweta omugongo olina okukwata mu nfuufu n'ogyerawo awo nno nesunga nnyo okulolera lwawefuyewo omuntu munanse abeereddwamu okunyigiza omuntu bulamu mu mirimu abantu gye bakola ddala bannabitone looza nti bakyetaaga nnyo nebaza okujja era naffe tujja kubawagira mukawufe oluko nze njagala nnyo bannabitone bansanyusa nnyo
nyumirwa nnyo Katemba obuse kumpola nezi Katemba nyumirwa nnyo nyumirwa nnyo olaba abayimba nyumirwa nnyo ennyimba zonna ennyimba zinyumirwa ezaffe ez'emyaka gyaffe n'eziriko zinyumira era bw'oba wambuza akatuba mukakale newunyisa nyumirwa nnyo abazina amazina obulungi njagala nnyo ebitone njagala nnyo abazanyi b'emizannyo omupiira mpagira muddula ngatatutambise bubi mpagira nnyo vira kumanyife bannakingo banatawulikamu mpagira Uganda Cranes mpagira natujje mwagalambere kwasi kale mwebale nnyo bannaye okujja era mbagaliza obuwanguzi mu mirimu gyonna gyemukola era tujja kuba nga tutambula ffenna okulaba nti bakwanirira ebitone byesse bafunamu kinene Katonda abakuumi olw'okuwulira okugamba nti alina amatu awulire oluvannyuma lw'ekifa kya Buganda tutakufuna ebweru ofune ekifaananyi ky'ekijulizo Katono olonjo w'ekisa otobere Mukama otundogoleke mikisa gyo era baffe omukomenga twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyamaata naffe tukikomenga Ssaabasajja Kabaka wangale nga nekomikobega kale amaze atuweemu ensi tulabika tulina zanjawulo amaze atuweemu tandise okweyogeza tugende. Alright, amanya n'eddobooza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Olwaleero tuchaddeko embuga owaye kamera yange togisiikiriza ate tonkuba nnyo kikokola. Leero tuchaddeko embuga ne Shamim Namayanja aka Zubeda agenda tubuulira essanyu lyayina. Mulabi wano ofunye wabula ekifaananyi ky'omu nnyumba ky'ogenda okuwanga. Njagala kifulume leero. Njagala kifulume leero. Sa akikutte njagala akite kati. Buli omu akikutte wano. Mwena mubimpe. Owulira otyo okusinkana owomutima munange. Katikkiro. Nasuze engoye nzigolodde. Nzitaddaawo naye nazuukuse ku 10 nga ndowooza bukedde. Tebanzijukiza ate bunnaba. Simu abaana be badde sawa 5 nabadde mbadde wano ku saawa 3. Gasaga jamu akwate. Simu abaana be bagamba enta tukutwala Kampala n'okeera ku 11. Bwe nabadde. Nengo owulira oti. Empuli essanyu liyitirivu nnyo okuba nti ow'ekitiibwa
ansisinkanyeko ate nga faani wange mu byonna faani wange ate nga mu byonna wa mutima omuyanja ate nga mu byonna ffe tulina ddamula ab'omutima omuyanja muli bulala tulina ddamula tuli bulala kwegamba mpulira essanyu ng'omuntu guno mulundi gwo gwakumeka ng'osisinkanye Katikkiro gwakubiri personally naye okujjana mu butongole gwe gusoose haneonekane mugomasi ate wano owoomi bakiyita kuwooma ani akwambaziza oba iyo sirina engoye esinze yeyambaza NH Bridals yenyambaza nahiya awekawempe y'omu ku basponsa baffe eri mu Hijab Nation. Ebigambo bya Katikkiro kikyo tasobola kwerabira n'ogamba Katikkiro wano antereezezaamu wano anzizizaamu amaanyi nti omulimu gwe tukola gwa muwendo era eggwanga likola ki ligwagala abalala nti gye bali bannakatemba nga baddiikuula ate waliyo abalala abakola ki nga bw'omanyi tosobola kusanyusa nsi yonna kati ate waliyo abo betusanyusa abatunyumirwa betujjako stress kwegamba balabira ddala omulimu gwaffe nti gwa kitiibwa because tuli basomesa then mukyakye sobola kwerabira nti initiative yaffe eno eya Hijab Nation agitaddeko amaanyi mangi era neyeeyama okubanga ayimirira wamu naffe okulaba nti initiative enegendera ddala mu maaso ey'okuba nti enyambala yaffe abambadde obulungi tugyenyumirizaamu ne tumanya nti ne bw'oba tokunamya ensi ekulaba olabika bulungi oli mulungi so tuli basanyufu sofa nga ttiimu abazzeeko wano kimanyira mwe muli basanyufu nga benkulembera bentwala ogenza noyanjula wanayinki njanjudde awo nengaka njanjuleyo eri Katikkiro ate wanayinki agitegeere nti tulina wanayinki Grounds Journalists Association egendera ddala mu maaso era tuyita ebitongole byonna bitweyungeko bebeere nga ate bifujjirira munnamawulire afune kasente baana bakola omulimu gw'amaanyi naye obwavu bungi kyova olaba nti olumu omugamba bannamawulire batukuba bakola biki tebabakuba lwakuba nti baagala kati embeera eyo gye twagala okutereeza bannamawulire babeere nga bafunako kasente tufune equipments era abagrow essaawa yonna ngenda y'okulaba nti tufuna kasente kabannamawulire batweka funding abaana bafune ku cameras omwana amanye nti alinayo akalimu amanyi wayinza okujja akasente singa abanga mulwadde. Yes. Katikkiro ow'ekitiibwa agenze n'agamba anyumirwa nnyo skits zo anyumirwa nnyo byokola anyumirwa nnyo interviews zo era omwerabiriza n'omwerabiza abo abamwogerako nembulira nga njagala kufa neŋŋamba you see what I've been telling you, I'm not a usual person. That's why I'm recording. Yeah, I told you that I'm not a normal person, and I've been telling you that. Neyo wakana nnyo. Bulijjo mbadde nganga nkola naye ntikola nange naye siri wa bulijjo. Oli wanjawulo omukko ku balala. Ndi wanjawulo nnyo ku balala. Kati abo abaana abo betwagala otereeza. Nti oba kuyita ssaawa 3 mu nnamawulire. Biri kitundu banga okola ki? Otuusa. Nga wooli. Naye tetujja batereeza kati kalo twamuyisa essaawa 3 atuuse 8. Kompe 6. Shamim. Ebyo twagala otereeza ebyo. Shamim, ow'ekitiibwa nga ggwe ogenze n'omuyirawo omubiri era n'olayira nti akuyingira muyingira statement eyo etegeeza ki anti nga bulijjo bwe mbadde nzija nga mbajjukiza nti mulimu ebintu ebimu bye tutaddeko essira ng'ate waliwo bye tulina oteekako essira ebitulemye ow'ekitiibwa nga bw'owulira nti wakitiibwa tewali nsonga lwaki wandibadde oyimirira ku mpewo ng'oyisaamu ow'ekitiibwa ki amaaso so kuva dda mummanyi nabalaba programs zange nti mbeera mbajjukiza nti kamukole mutya kamutune emabbali kamutune left yakyali ki yakyali Katikkiro wa Buganda ate nga yeddira ki omutima omuyanja awo wennyini nga tumaliriza Hijab Nation enteekateeka zituuseewa enteekateeka tuli taratibu nnyo twagala okwebaza abantu abali e Bulaaya tiketi muziguze ate buli lunaku mwongera okukola ki ozigula tiketi tables tuzitunzi okitegedde kati this is the first edition we nayagalidde nnyo abantu nti nga tonnawa nnyo maanyi gakikuba kiggwewo kireke kisooke kihappeninge okiraba experience erietya ate tusobola kuba perfect njagala obbajjukiza tetugenda kuba perfect tuli bantu tujja kukolamu ensobi ng'abantu naye tusaba mutuwabule other than okututeeka wansi nsaba
ba sponsors nsaba abakyayagala okugula tickets zikyaliwo tusupportinga ekintu kino abaana bagenda kuba mu holiday aba secondary abaana bali myaka 15 tomulekaka jangu omugulire ticket muleete ajje mujje mukole networking mujje mumanye tulina kubeera tulina kwambala tutya mujje tumanye business yo enkya nyinzo kwa madesimanyi kyokole enkya nenzijanga nina kuwagira mujje mwogereko n'abakyala ab'amaanyi mu ggwanga wano. It's more of networking and celebrating ekyambalo kyaffe n'abatali basiramu yo invited, please come. Wadde muri ya Hijab Nation naye mujje ffenna nga abakyala tusooke tutereeze ki ennyambala yaffe olwo tunaagenda mu maaso ng'ate twambala bulungi nnyo ddala. Tusuubire ow'ekitiibwa ekyo badde olina kimubuuliza wali kakuwanzeeko eddusu ate kati njagala kubategeeza nti omugenyi omukulu tetunnamukola ki tetunnamufuna tetunnamwogera okitegedde mulimu n'abantu bangi be tutannayogera naye nga tuli specific ebintu byaffe biri bwe biri straight enniya zaffe ziri kwalaali ow'etaano kyagala nnyo bakulimba nti olinako emmere tekuli mmere ow'ekkumi ogenda tuula bulungi nnyo n'okukira ali eka so jangu onyumirwe ate gwe ow'emmezi ogenda yitirira okitegedde tetulinaako muntu yenna gwe tuleese nti tujje bweru nti agenda basanyusa okitegedde. This is the first edition, we don't have money tutaddemu kasente kaffe ng'abakyala so yensonga lwaki mugenda kusasula kubanga ne next year twetaaga kibeerewo so far kyekiri nti tetulina funds zonna kuva mu bantu bonna mwe muyina okusupportinga ekintu kino kibeerewo so tandika kati agasta jagenda otuuka ng'ekyetaano kikola ki kiweze yongeramu akatwalo ow'etaano koonaalyamu emmere twagitaddewo nga ya layisi omuntu ayagala tiketi ezo zifuna nza banga zifunawa omuntu ayagala okufuna tickets ezo waliwo online ticketing waliwo online ticketing then tulina ne momope tulinako ne Airtel merchant codes momope namba osobola zibasomera naye merchant sizina nnyo mu mutwe kati essanyu likyali mu mutwe kanze kulwana speed kwagala ko kimuntu wategeera omulimu assignment wagikwata bulungi so abenugu kati kabawulire obusungu ne bakuwogerere naye olaba kati olaba awala na Shamimu abaako ekizibu kuba olwana na Mungu anti oshekedde nze bwolwana nange oba olwana na Mungu nze ndi ku script ye kwentambulira ate nagano gikwatamu oshekedde abaagala okusasulira ku MTN merchant code eri 015784 015784 kati mwabagala okusasulira ku Airtel eri 12 8 8 8 musasule mugule ticket bannange mugule ticket tujje tunyumirwemu ali nekirala bagambe ticket ni wajja ku National Theatre tubeerawo 24/7 ojja ku National Theatre ojja funa ticket ogenda ku Flower World omukazi asinga otunda ebimuli origino biriko origino nayo ojja kusangawo ki ticket kala ina kibuzo kyo kalo ina ki ndozo kya nti nkyadde ebulanga ngate kati kilo fani wa buza kati nga sinda buzo ntandikiddewo otusereti bye twagala otutereeze mu mawulire twakuyisa saameka kola boti toyomba kola boti nina ekibuzo kyembuuza kiri ku kino ekiriwo erikyali lipazo ne Katolubwama wali mukwano gwa Katolubwama siri mukwano gwe ni muwala we kale wali muwala wa Katolubwama ne kati yafa kiki osobola okwogerako ku nsonga ezo agenda atuukirire ba Conrad liri puzzle ekirala tuwe ebintu by'abantu ekitiibwa agenda atuukirire ba Conrad kuba Conrad mumanyi oyo blaza Conrad katookange kali principal era kayinamu ku mateeka nga bwondaba nti ate nalabye ne Daddy mwali Uncle John Segawa so you will have to pay if you don't go there ate nange very soon nyingira ku committee eyo so respect ako Katolubwama ogendeyo osabe mu butongole oluyimba oluddemu bwoba kyoyagala ku baruwa gye bagize eraga miliyoni 3 lweruwate okubasinga babaawe bamusaliddeko ng'omunakati nga mwana nti mwabitone abantu abamu bagamba sente nyingi si nyingi bamusaliddeko kuba kati nze gwe nakwata nga ddamu sikiti yange yonna wakusasula biliyoni nga 8 gwe nkwata nga agiddamu so
mu bufunze oluyimba terwakunyumidde ozigeraageranya olwa ankato lulungi nnyo era lukyakira teri ayinza mujjawo obugamba obwo obusembayo obugamba wange obusembayo njagala tutegeeza bannayuganda nti ow'ekitiibwa nze mbadde naye era omutwala nawuwo mutwala mu nyumba yange muwanika olaba obadde otuvuma simanyi bwe kigenda kubayisa naye obusi buvunaanyizibwa bwange naye nze mbadde naye otuvuma luli nga tonnatuuka wano bannange munkwate bulungi sofa nzaaliko nzo kitegedde ate okujja wano si mmere tugenda mu lusuku si buli omu mbwajjawo naye kabakuvume bagenda gamba gomesi tewanyumye anti eyo nnugu banaku nti nze nagamba sometimes I don't argue buli alwana nange alwana nani na Katonda naye bimuli weekubye ate nabyo byabwerere kabireme ekkulumya nnyo nnugu byabwerere bampadde biwe ku bwerere naye gwe buli kimu ekikuba luseke kyennina ku mubiri ekyange ngatto nakakaaya aye nako tekakuba nnyo budde kakadde lwakuba Katikkiro tomuloopedde biyimba biwemula ebyenkudi mbadde nagiridde byange anti agenze nagaya music omukadde amunyumira n'omupya ate era amunyumira temuli ziri wabula muleke muno